I want to congratulate all of you, our able candidates. This was not only informative, it was also entertaining. Thank you very much. Zengo muntu nyumiddwa nnyo debate eno. Nkakasa n'abantu abatulaba wano Uganda ne Bulanira baginyumiddwa. I want to salute our election management committee. Thank you very much. The membership, the leadership of the National Inter-Platform, all of you ladies and gentlemen, most importantly the media, thank you for amplifying this far and wide. Basebo ne banyabo kino tukikoze tetunabeera mbuyinza naye tulowooza nti ekibiina bwe kino okufunctioninga. Tukiriza nti ffe ng'ekibiina tulina obuvunaanyizibwa okulondobamu oyo omuntu asaanidde okukiikirira abantu, ng'ate nga tukikola mu bwerufu mu lujjudde nga tetulina kyekubira yonna. So njagala obeebaza mwenna abennyigidde mweno process. Tuli aware nti mwenna mumanyi kyemukola era mwewaddeyo okugoberera amateeka n'emitendera na byonna byetukkiririzaamu. SG already akibagambye nti abantu baffe batuuse dda ku ground, era bwe bakutuukako nga bakwebuuzaako manya abo ffe tubasindise bayambe mubawe information entuufu. Tumanyi nti wayinza n'okubaayo eyo abagezaako okuinfluencinga oba okutiisatiisa abantu, okubawandiikisa oba making sure baweeta report batuleete report enkyamu. Tubimanyi era tubigoberera. Akakiiko kaffe kagoberera, abantu bagoberera, ensi yonna egoberera, nange kennyini ngoberera. Akakiiko kaffe tukalinamu obwesimbu era tukakasa nti candidate gwe mugenda otuleetera yo yennyini anaaba asaanidde. Muli independent, tubeesiga mukole omulimu ku lwa NUP, ku lwa Kawempe ne ku lwa Uganda. Twagala okubaagaliza obuwanguzi mwena. May the best man win. Nsanyuse nnyo mwebale kuwaŋŋana kitiibwa na kwewa kitiibwa mmwe ng'abantu. There are those particular moments that I saw that made me full with pride. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, tubeenyumirizaamu mwena abakulembeze baffe. Nze mu ndaba yange mwena musaanidde okubeera ba MP. Naye nkakasa ayina enkizo yagenda obbasuumukamu, naye nga mwena musaanidde. Abantu ba Kawempe North mwena mwenyigire mwene ensonga. Tubaleetera candidate very soon, naye twagala tubaleetere candidate nga alondobeddwamu mu bwerufu. Si bino bya Dictator Museveni kugamba ani ankolerawo ani ankolerawo n'alondobwayo oyo. Kyokka nga kyekibiina ekiri mu buyinza, ekyo kibalage democracy level yaabwe weri. N'ebibiina ebirala tetubyogerera bubi, naye twagala okubiwa ekyokulabirako nti mu Uganda empya ebintu bwe biti bwe bijja okuba nga bikolebwa. Mwebale nnyo, mwebale ddala basebo ne bannyabo, Mukama abankumire. And I'm wishing you all the best. May the best man win. Nsubidde Katonda akkirize omulundi omulala tubeeremu n'omukazi avuganya. But as for now, may the best man win. Thank you very much for God and my country.